Kale nyongera okubeera nga nkwebazaako mugana ngegwe atugoberera okuva gye twatandikidde okutuuka ate ku kadde kano kitundu kyakubiri ekya program agafa mu nsi olunaku olwale luba lwa Sunday we tubeera tuyisa mu program eno tubeera nga tukunnyonnyola obuvono obuddo obw'ebyo byoba totegedde ennyo wano mu ggwanga Uganda bingi ebitambudde sofa abadde mu kitundu kyaffe ekisooka tukunnyonnyodde bingi nnyo mu mabega kakaawo ndi n'omukulu Roger Chahaza atunyonyola embeera nga bwetambula kati Roger butwageredde mukummulako ng'otulaze engeri nti abali ku leesi y'obwa speaker that is Mao Onyo Mao ne Anita because waliyo n'abalala Namuganza yabagayo kimuleeta kuba tebakolagana nnyo na Anita ate nga yakomawo kuba mu parliament kyagamba nyinza okubeera nga nina bengeri okukuyisaawo Anita atajja kumba buyinza bwogera tetuganye fine naye Namuganza kino kimukolera mu ngeri zonna anti kati olaba bw'oba obadde nga oli eno nga towulirwa ng'oli wansi bw'ota omanyi bagamba amaanyi g'omuntu bagapimira ku bantu abamwanukulira abamuddamu ne baddamu bw'oba oyomba gw'oyomba naye ge maanyi go bw'oba oyomba n'eggolola baga gundi omusajja oyo asobola okuba asobola omwepimamu kati ye kimukolera mu ngeri zonna era Namuganza ne waaba tawangudde kimukolera ayinza okudda nga minisita ayinza okuvaawo awo president wuye nga waabaali erinnya limaze okuvaayo limanyiddwa lizeemu litambuse ku ffulo kati limanyise ayinza okuba nga walibadde nga terirabika bulungi kati ye muntu nti kati bw'awanika omukono parliament batabanguwa okumulaba mangu yali yesimbye okuba ku speaker era kyanguwa mangu ani ono ayesimbye ku speaker kati tubale nti Namuganza tubale nti be bannambuuza abajja mu maaso bw'aba akikuumye bw'aba akikumye bulungi nga asobodde okubanga ensonga akyazitambuza nga bwe zirina okubeera yagambye ezo sente parliament zeewa speaker mbusimanzi mwambaze yasobola okweyambaza jasi bamuwe kiri ekinanka kye beteeka ku mutwe ebirala asobola okweyambaza anti kati woba onulidde era almost kino kyo kibeere ku record woba onulidde abaka bonna abali mu parliament nze ndaba expense yetu singo kwa nimso image sasungo okusasula emirimu singo obungi gigenda ku babaka be bakyayisuza kwa ne priorities nyingi zizo kwa singaneza president yennyini obungi bafuna medical allowance semanya ino okuwumula munali anafuna mu holiday president afuna million 3 president afuna million 3 buli mwezi naye ate ku million 3 ezo kimanyi ko yaje ekikumi kye yawadde ababaka ati yagamba ayine emirimu gye emirala nga president jakola emirala ng'omuntu nti yesa atambuza emirimu gy'eggwanga naye ayinayo gye bayita side hustle alunda musajja mulunzi ayina diary ayina nte ayina company musajja mulimi ayina gundi alimako gundi bakola mu butto ebyo nabyo ebinazi mirimu ayina side hustle emirala kati ku mbaka parliament wano wetuli gw'omubaka wajja kukolera abantu ekisooka bo wajja kukolera abantu lwaki oyagala basooke bakuteekemu sente ezikwambaza obadde munaku fine naye president asazeewo n'asiima n'ampa abakusindise banaku okusinga kubanga teri mubaka wa parliament oba otugoberedde bulungi engeri senze bateekabu okunoonya akalulu kyaga si munaku kubanga agenda okujja wede senze akozesa nti mu kusoma kibadde gamba buli nti duli abantu abasinga okunoonyanga akalulu ono mwami gwe badde gamba Gulume bali Richard ye government oba Museveni ekibiina NRM kye kyateekangamu anoonya akalulu era kyatwalanga ekintu kinene nnyo nti yatambulanga nju ku nju buli ano mubaka atambula nju ku nju ng'anoonya akalulu sibaliyo akoze ekinene nnyo abasinga kye batukolera kale bitubeebaza batugulira zambiyo baziteeka baga ojja teekamu amafuta ne tent atufiiriddwa twebale naye expense y'omuwi w'omusolo ntogitunuulidde kubanga omugwi ffe abantu wa wansi jukira omusolo guno oba gavumenti eno omusolo gwetambulirako yenze n'ono omuntu agula buli lunaku kiro ya sukaali kwota haafu butto w'ebibiri nti ono omubaka wa gavumenti oba omugagga ayinamu ssente agula akasawo ka sukaali
akekiro 5 ku mitwalo 15 oba 10 naye kagenda okuggwamu nga prices yakakyuka emirundi 3 kwena yeah kimanyi nkitegeeza nze omusolo gwemba sudde gukyuse emirundi nga 6 nti ngeze leero nengula kilo ya sukali eri ku 15 n'omusolo nengusasula nezamu nenkera nengula n'omusolo nengusasula kati ono akyali kuguli gwe yagula bulodi guli kasawo kasukali kacyanywako kasawo k'omucere kacyanywako ajja kugamba nti omusolo nange ngusasula lwa nsonga gwe ogulira kilo tugambe ogula kilo buli wiki nange mba nagusasula kuba buli kilo gye nagula okuliko omusolo lwaki gambye bwentyo singa nkera kumacha nengula akasawo ka kilo 10 ka kilo 5 nenkateeka ewaka kitegeeza wembanga nina abantu 10 ewaka nga tunywa akasawo ka sukali tusobola kanywerako emyezi 2 oba 3 mu myezi 2 3 kitegeeza kilo wemba nagigula 15 tugambe buli kilo nga njigula 15 nemanya nti kilo njiguze 15 zasudde omusolo kiwedde singa price ya sukali endeddamu nekyuka neva kutta negera ku 5 nze ngusasula agula kilo mbanda bolinzeemu gwe omusolo gwosasudde awo nkitegeera bulungi yonze buli lunaku ngula kilo ya sukali njigula 15 yeeyongeddemu kitegeeza nyongeddemu at least 20% ku musolo gwo gwosasula mba ninye kitegeeza nze nkubisizaamu gwe okyali kugulya omukadde sitooko yenkadde yekyakuliisa kati kitegeeza nti omusolo guno kyovala nti gavumenti ekyalina obuzibu bungi obw'okujja abatembeeyi ababooda ne bagamba mu kibuga kuba bano abantu bebasigaza gavumenti nga karensi etambula bano abantu olaba bano abantu bajja bamenya ku nguudo abo basinga obungi because kati kankuwa example nze nnunda enkoko enkoko zange luli zibadde zitambula nnyo naye mu nnaku ndowooza wiiki namba okuva lwebatandika obbamenya wiikisi 2 enkoko tezikyatambula lwa nsonga badde bazigula be babazitundira ku kkubo kakati onoonya omuntu azigula tebakyakola ki tebakyaliwo there's reduction in the saturation of the currency sente tezikyali mu bantu tezikyatambula bulungi lwaki nti omwana yali ayokya enkoko ku kkubo yali alina capital wa mitwalo eja kati capital yo gwazanyisa buli kaseera n'amukomyawo bwamuleta gyo olina n'ogenda n'ogula byoguze n'okomyawo bwebityo sente ziga zitambula kati buno obudde capital w'emitwalo 5 yamutwata n'amuwummuza n'amuteekaawo tatambula itegeeza atandika omulyako tewali increase tewali saturation zirudde singa buli sinzi eyali ya banking mu banka waba abadde nga buli mwezi abankinga y'emitwalo 3-4 takyasobola kuteekayo wabula ajjayo buzi kati kitegeeza nti saturation yene ya sente mu bantu ekendedde kyeza tugenda kutuuka n'abeewola mu banka nga nayo sente ntono because badde bakozesa sente z'abaana abantu kati ati bano abantu bagenda mu banka kati wano actually wano muzeeyi we yavideyo n'ayamba abantu kuba n'abantu bewadde sente za PDM bewadde sente za twemuzimbi bebawa akakadde ka PDM naye bantu bebalinga etwali mu kisa ky'okulembeka kati akakadde ka PDM yakafuna ajje ku kkubo ekintu kyandibadde kyangu nnyo nti tulina abatembeeyi tubale tulina Kampala limu obutale bumeka tulina akewandegeya tulina akekaleerwe tulina akenateete tulina yakenakawa tulina yakatalaka naye waliwo wano mu central wano wakati wano mu Kampala no mu Kintabuli ne waba wakatale kamu wandegeya ng'ovudde wandegeya kale akatale akali waneeno gondi ng'odda mu Kiyembe akawusaafide nako mu Kiyembe wano ng'odda mu Kiyembe kana akali wano kaliwo konna akadde okodda mu Kiyembe akaitaani mu Kiyembe olabamu yambuka Nakasero. Kati Nakasero. Tubale aba shopping awo bonna. Abava ku Imperial wagulu, abava eri wagulu ku UBC, abakira bonna babakira mu Nakasero. We bajja. Kati twandifunyeewo intervision mu makati awo. Nti mumanyi tusobola oteekawo ka space akatono. Bana abadde batundira ku kkube eno. Nabo bajje batundewo kinti bunyaanya na biki byonna byonna kubanga si buli muntu jukira aba Grand Imperial balina supplier waabwe aba supplier
abagamba nti munaife gyotize nene naye waliwo bano abantu bano bantunda kanyanja nga kutunza ono omuntu atambula bambadde osobola okugamba nti ntambula noga wanyanya ono kantu ali abana enyanya za 10 ne bafunira section yaabwe naga tulina abatembeyi bano naga nti ayina bizimbe nti ku bizimbe byo waggulu twetaagayo abantu nga bo bagenda kubanga batunda ebintu bino specifically kuba ekyasinze okwonoona obutale buno kyekino nti baddira abantu nti ono atunda ngoye nti wabula okuba ow'engoye ali ku kkubo ow'ebyennyanja najja namwenyigamu mu makati kati kitegeeza ono ow'emumakati ono abantu bano bonna bayingira okumpi ontuneku bakoma wano naye singa baddira abantu bano bakola partition ziti ebyo ebyennyanja paati ya byennyanja nti awali ebyokulya simanyi muceere kawunga ate simanyi byakulya nnyanya butungulu byonna biri mu section yemu naye babidividinga mu bubi olwaki nti oli kasitajja nga alinamu akasi naganda njagala omudaala guneeno bamuteekaawo so nga waali so alina okubeera kati ekirala baddira obutale buneeno omuntu alina kapito wa 5,000 oyagala omudaala gwasasula buli lunaku alina osasula empoza ya 2,000 agusasula 2,000 naye kapito wa 5,000 twalina ozanyisa anasobola osasula kapito naye jjukira y'omwoyo gw'ogambye nti jangu ku PD nkuwadde gundi sente za PDM yeekulaakulanye nti gavumenti yandivuddeyo n'engeri eri proper nti twetaaga ekibuga kikulaakulane naye tuorganize tutya ekibuga okubanga kikulaakulana nga abantu abalimu tebakoseddwa nze era ntera nnyo okubuuza ekibuuzo lwaki buli gwe bawa obwa minisita bwa Kampala kyasooka okulowooza nti okulaakulanya ekibuga kugobamu batembeeyi kubanga era ekibuga boda batembeeyi naye bano abantu jjukira owa boda ono yagenda ku Shell n'anywa amafuta yagenda ku Toto n'anywa amafuta yagenda ku Igalo n'anywa amafuta kati gwe singa ogoba owa boda ono n'abanga taliwo kitegeeza n'owamafuta abatagenda kukola singa owa taxi ono otandika omulimitinga kubanga zino taxi batugamba enkadde fine bayintugambye ekigambo kimu nti taxi zonna ezivuga town service tuzeetaagako standard bweti ne bweti then ne batandika oziwa ebizeetaagamu nti okubanga bino asigamba nti tuzibyedda waliwo taxi gy'olaba ebyaddala nga eri ku Bwakatonda nayo eri ku Bwakatonda nogaa nti eyo naye tubagane nti twetaaga standard weight sigamba nti tubagobyemu kubanga ono watamu service jukira wano mu Kampala ajja enasana n'aleeta mu kibuga ajja eruzira n'aleeta mu kibuga ajja ekyengera n'aleeta ekibuga ajja ekamwoca n'aleeta mu kibuga oyo watamu service nti bwe twantuli tugaa nti kati omanyi tubeetaagako standard weight ku taxi zineeno nti olina okubanga munnange taxi yo ate singa erabikako bwenne bweti nga etuuka ku mutindo nga guneeno gwe twetaaga oba ekibuga kifunze nga twalyetaazeeyo okukolayo ekibuga ekirala andi kati ekizibu ekiriwo kyekino twagala Kampala abeere ebintu bingi twagala abeere commercial abeere official city kuba singa tukwata parliament eno tusoka netugijja mu kibuga Kampala netugitwala eggulu ababaka ba parliament buli mubaka asobola okutuuka eggulu Nigeria we balabanga gundi kwa bakyusa bava Lagos ne badda Abuja kye bakola kyekino tulina ebibuga ebiri organized okusinga Kampala actually Kampala yakyasinza okuba disorganized mu Uganda yonna naye tosobola kumugamba nti omujjemu abantu olw'ensonga is the center the business kubanza omanyi lwaki nkugambye nti wetuddira parliament eno netugitwala eggulu omuntu abadde aguza omubaka wa parliament ebintu awo wabadde abakuteegera awo ng'abaguza ebintu adde ku kkubo tagenda kuddamu kubeera Kampala wano ajja kunoonya parliament gyekola ki gyeri ekyokubiri netufuna ministries ezimu ti ministry ya agriculture eno lwaki eri Kampala ng'abalimi bali Masaka kyembadde nkunnyonnyola tugitwale wa e Masaka twaddira Kampala tugifagala ebeere bingi like ekisooka yo Kampala nga yo kitulina okumanya kyekino structure yayo nga yo environment yayo naturally telling in favor of the city kuba tukikize tukize ekibuga kiri mu ntobazi ekibuga nga kyo Kampala yenga yo yadde bagamba nti bagoba abantu mu ntobazi Kampala yenna ntobazi bo baze bulungi era woyizo gamba nti tewali ntobazi busozi kasozi kenaggulu akasozi keno na mirembe webityo lubaga we watali nti ntobazi naye abasigadde wonna bo baze bulungi ntobazi kati tuyina Hoima
esobola okuba city ennungi. tulina Mbale eri very organized, tulina Jinja ekimu kutuga ekyasobola okuba well planned nga kiri ku plan nti ekibulamu ekintu kimu kufuna structures zigendamu nga zijjayo ekyo kyekiri kyo badde ogamba nti mu kifo kyotunuulira nti munnange webanga ofiisi y'ebyobulimi eri Kampala lwaki tulinayo e Masaka abalimi gye bava twali ya agriculture neddeeyo kati division ya section zino okubanga zibeera mu bifo ebituufu kyekyagaana zonna tuzipiika mu Kampala kyeki kye nagambye nti failure to follow the system will operate on its own. Wabula ukizibu nti bwetandika okuparatinga nga yo igwe agirimu ekunyigiriza oba ekozesa ensobi kati we buli wano buno obudde niwe banayagala Kampala etererete meganenga mukene ebefaanenga London tekijja soboka olutalo lunene terujja soboka ng'okyayina ebizimbe nga abakookerako bukookezi ng'okyayina ebizimbe nga tebiri ku plan nga ne gavumenti yennyini yewagira nti bazimbe tekijja soboka kati ojja toomenye ow'ennansa ne yazimba ekizimbe nga tafunye plan kyokka ng'eriyo omugagga yakizimba mu kibuga Kampala nga talina plan ng'ate kigendamu abantu abangi ate n'ekyo nga n'omutto tegutuukanye kati awo bayiwa nsaano ku mazzi ze ndowooza muzeeyi yandizemu n'atuuza bapulaana n'abagamba nti mumanyi tuddemu tukole pulaani ya Uganda empya yeewole ekigambo nti tukola pulaani ya Uganda empya ng'omwana we yali agambye agambye nga twetaaga pulaani ki Uganda okubanga ekyuka tusooke tuva kufokasinga Kampala ono okubanga Kampala kibola nti batunulidde nnyo nti Kampala buli muntu nola nti ne buli kimu kyonna political command na biki zonna zize Kampala tusooke tujje Kampala tumugyemu amaanyi agamulimu omuliro ogumulimu ebbugumu lyonna tulisaasaanye libere nga terikyali wamu abantu babere nga bakimanyi nti newankubadde Kampala gyali naye nsobola okuba nga siri Kampala nembeerawo nti nga baakola Gulu natandika okuba nti Gulu bwe yali kasi bwali kuba amanyi lwaki Gulu bateekayo NGOs nyingi okyegeera nti buli wolaba NGOs ezi nga weziri mu kitundu omanya sente nti sente bwe ziri mu system kati awo bajja sobola tema nti tusobola okukyusa naye nga bakyali kwena enkola nti tujja bagoba bugobi tolina gwogenda goba kuba sigwe gusooka ekisooka wonna abagoba karensi ejja kukaka obazi kubanga era kijja tukisanga emisolo tekikyalabika tokyagifuna tegeeza ojja kubanga walizi boga nti mubalekemu bakolemu katimakoga nti tutubagana okutandika esaawa west paka west nezuka bweziti kwanze neyo nalabye ekyengera babagambye babeerengawo ekiro naye emisana bakere ku makya ebibaawo byabwe byonna bwe badde bakolerako babijjewo anti kyekyo lwaki district egenda okutula bweti nga sente ze badde funa tekyazifuna oba oliawo ka district wemala okuba nga tekyafuna tegeeza ne gavumenti eno waggulu ekulagana naye terina kyefuna mukuba nga terina kyefuna kitegeeza gavumenti nga ye malizo ekoseddwa kati mugenda kumaliza nga bye mwakola mu kusooka bye muzeemu kinage nti lwaki buli gwe bawa obukulu nti munaye tukuwadde bwa minisita bwa Kampala yalowooza nti okulaga nti enkola ekizibu ky'e Kampala si batembeeyi ezibu ky'e Kampala kutereeza Kampala kubeera ku system nga bw'alina okubeera etambulye mu mateeka nti omugagga nti nina edduuka lyange nti olina edduuka nti ku dduuka lyo kuliko abakolerako nti wana abaana bagenda mu dduuka bakwata ekizimbe naga nti tulina ruumu yaffe tukisasula abantu 5 ne beeyiriba naye edduuka eryo lirimu abantu 5 nti biki bye mulinamu tulina bino nti bino byebyammwe kati olina abanga amanyiddwa nti oliawo ne bana abatembeeyi abatambuza kuba abana abatembeeyi bagula kuba amaduuka babijja ku maduuka ne babitambuza abatambuza akamu bawe system nti tetwagala mutambule wabula mbereyo n'akafo ke basobola gamba nti wali likinga ebitwagamba nga twagala nafo nti wagala emputa ya layisi genda wali wojjo gisanga nti abo babeere abo nga bali awo nalabyeyo omwana kiye kyeyakoze atunda munnyu ku kkubo naye kyeyakoze alina bayibuli ye n'omunnyu omunnyu aguteeka walaba abakazo nga baze atandika okubuulira enjiri kati okwo nagezaawo kweyiiya obulamu tandika okusonga omusajja yenna olwa ng'omuti yenna obulamu butambule wabula abakulembeze bave mu kubanga batunulira kimu nti ze lwakuba ndi bulungi kubanga mulirako emabega baganda bo ne bajjajjawo basenga abo bali batya yo kubanga ekizibu ekiriwo
nti leero kyetwerabira kyekino gwe leero oli bulungi naye omwana we nkyanabira bulungi era ojjagamba kasita owanga asoma wala kyewerabidde owuwo nga amaze okusoma agenda kufumbira oli atasomye kitegeeza omwana wo mutese mu busibe nga bukyali kuba muzadde bangi ate nga ate mmwe muli batono kati ate jjukira sigamba nti buli asomye agenda fumbirwa asomye ojja kuba asomye amusanga eyo kati ate otandika okubonaabona okukyusa obulamu bw'oli ate odde mu kulwana nze omwana ngetafumbirwa bataasoma wabula nga weera ekintu kimu system gye walina ottereeza omwana wasanga obulamu nti nsanga yasoma munnange ayinza okuba teyandisomye okutuuka ku level ya mwana wo naye nga mubugumye waako. Okay, kale kakati ndowooza tuddewoko ku retreat y'ekyankwanzi obukadde kino 10 guba ogambye mbu babawaddeko deposit wa miliyoni 2 8 bakibawe nga bamaliriza omulimu omukulu yabagambye gwakweyozaako anti labayo mu retreat eno nakugoberedde nnyo ebimu ku muze ebyayogedde yabakomekeza n'abagamba ebimu ku binyagala mu paalamenti eno njagala paalamenti etaliimu nguzi. Kati kyenebuuza bw'oba oyagala paalamenti etaliimu enguzi 10 oba wakyaki nnyo kibodde nga bo kyaki kweyozaako nnaku boosi ki asasula omukozi nga tanabakola nga asasula omukozi nga tanabakola nebasasula ku ntandikwa ya mwezi andi bagamba ozze tulina system wano waliwo gundi gyemanyi ya mawulire yo bw'ogendayo balina system yaabwe ne bagamba tetukozesa mukozi atavuga mmotoka mu bintu bibiri kikyosinga okwagala kikyotalina nti asiina mmotoka nti emmotoka tugenda gikuwa nga bakuwa emmotoka nabaga naye tugenda gisala ku musaala mpola mpola nga bagamba kakati obadde embeera engoye zo nedda ezo zobadde gyeri mu katanga zireke eyo katukufunye botiki wano katugulireyo engoye katukuwe ne ku mwezi gwo kyuse ku bulamu ogule ku bizigo ebisobola okubanga olabikakokko nga bakuwayo n'emyezi 3 mu statement yogambye nti bakugamba nti tujja zibalako ki era bazibala ku musaala wano temuli mu statement egamba nti muzendi bawa tuzibalako kuwali eri mu maaso awo mba nkufunye kati bw'oŋŋamba nti omuntu ozze naye nga ndikwagala okole kubanga abantu ffenna tugenda ku mulimu wonna ne Katonda yasula amaze kukola kati tokusanga nti onsasudde sinnabakola kitegeeza onguze mbeeko byempisaawo indirectly oba onguze kati wano bano muze yagala nti mbawa 10 buli muntu n'abawaako 2 baze nago kati oyo deposit nti nkusibyeko munange wekigwa bwe papa munange oba si kyo oyagala balance gusa omulimu kyekyo balance omwagala omulimu guguse kitegeeza president enguzi yennyini yagiwagidde kati indirectly enguzi yagiwagidde newankubadde wano ejja kugamba ababaka badde bakola ki nga NRM abadde kola ki kweyozaako nnaku naye kyetwebuuza beyozaako nnaku yaki kuba ababaka okunoonya akalulu banoonya bagamba tuze kukiikirira abantu wetubanga bazze kukiikirira abantu kitegeeza bavudde gye bavudde nga bakimanyi gye bagenda tebagenze kubanga basasulwa egondi kuweebwa ssente zaki bazze kuleeta ennaku y'abantu ba pulezidenti si kumukaabira bizibu bye oba si ye kuba naazaako nnaku bazze kuleeta ebizibu by'abantu kubanga ababaka bano bakolanga amatu ga pulezidenti ku ttaka kitegeeza bwe mba nkusasula okubanga olwedde gavumenti ekusasula okubanga oli mubaka lwaki mba nkwongerayo tukali tugambe nti abasiimye yani badde abasiimye nti naye bakozi ba mwaka tebannabatandika kwa n'empalamenti tebannalituukayo tebannalinnyayo tebannabakutuulayo kati kikyabasiima kikyabasiima abasiima nti mwebale kubanga mwesimbawo mwebale kubanga mwajja ne mukyuka ne mutwegattako mwebale kulwanira NRM kale tugabe mwebale kulwanira NRM ekisooka kikye baleese mu NRM ekiraga nti kyekino kale tugambe eriyo bano abadde nga gye bali nti munaye bo bazeeyo buzi naye eriyo bano abapya nabo bafunye 10 bagenda kifuna
baba baddeko 2 deposit. Waliwo emirimu egiyitaawo egiri mu kuyitawo okusaawa eno. Okay. Kati awo kinagambye nti awangula akaluluko bwa sipiika kakyali 5-5. President aditamininga nnyo kwani asobola okubeera sipiika buno obudde okuza ku nnamba y'abaka palamenti abali mu NRM nga bali mu palamenti kubanga jukira bagenda na namba kati ennamba weeba nnene ng'ate ennamba ennene eri ku NRM kiri obvious case nti agenda okujja jako wani wa Museveni kati ekitegeeza nti singa akera n'asonga nti nze oyo wenjagala bangamba kuolanya ne kamera zajja nga wemulondera wennyini kamera wetunudde bweti n'ateeka wali pezi n'atuula wali kitabangawo kati gwe kyusa gaana okutiikinga ndooza birabiranga na ku ssimu kati onaatiikinzaani ekitegeeza nti ye bino ebyokulonda tetuganye weebiri naye just formalities almost. Kijja tokyategeerekesedde agenda okubanga ayitawo olwekibanga gamba nti oyo mwana wa mukulu gw'ovuganya naye muki ng'okola nnyo naye nga bakimanyi bulungi nti era ku nkomero y'omwezi bajja gamba nti oli yasinza okukola. Kati tekiri awo ekintu kiri nti ye waasonga muzeeyi n'agamba nti kati onze ono yalina okuyitawo kati lino ddobo lye bateeseewo ekinaana kino ekyasigaddeyo ddobo. Kale ndowooza nga tetunnawummula tulina ensonga endala ebadde mu mawulire ga wiiki eno. Abaana abattibwa Eggaba abana omusango ogwo gwateekebwa ku kooti y'okukyalo kooti bagijjayo ne bejja ku kyalo Eggaba waakolebwa ewaagwa enkiku eno ng'era omukulu Onyoomu Olyomu Okero omusango guno yagukiriza first then n'amala n'agwegaana. Omusango guno nga bwobadde ogugoberera olaba ki? Ekisooka abantu njagala kino ekyo tubakitegeere nti teri kikyasinze oba teri kimu ku bintu ebikyasinze okuba nga biwa eddembe ate nga bimalako eddembe ng'ekkooti. Kubanga mu kooti batambula na facts mazima bo bagenda n'ebirabikako ebyo era gwe bw'ogamba nti yatta naye nga newabanga yatta naye nga toyina bujulizi tosobola musiba. Kati luli twagaye nti omusajja ono bagamba yatta naye mu kumutwala tebaali balaga nti munaye yalina omusaayi nga afumisa abaana ekyo nga kikyali awo ne wano we yattira abaana tebatulagaawo ko omusaayi guyise nti unnange omusaayi guno guyise we yabasalidde we wano kubanga ne weba accident omuntu nga afunye accident balagwa omusaayi gusigalawo baga nti omusaayi ogwo gwa muntu kati gwosaze obulago ebera bikyali awo kati mu kooti baplayinga na mind ndowooza y'omuntu ne reasoning kati wantu tuli ku reasoning y'abantu basatu ani ekooti lawyer ne Kazza Musango kati ba lawyer bano ono kyaba feedingamu ne kibanga mu ekiri bo kye bazanyirako omulamuzi ba lawyer kyamu feedingamu kye kigenda mu maaso. Naye nina ebintu byengenze ndaba mu kooti eno ebibadde tebirabika nnyo. Ekisooka omusajja ono bwe baamukwata baamukwatira mu swati ya Ebusquare bwe baamuzza mu kooti ng'ayambadde essaati ndala ekyo wali okirabyeko. Kaakati omuntu nga bamukwata ekisooka omuntu yenna tebanamusalya musango aba tannaguzza. Kati kyetusuubira nti kisobokera ddala okubanga nti engoye asobola osaba endala basobola omuleetera endala. Ngaani yali esabayo engoye ne bamuleetera endala abantu abasinga okusinziira ku mbeera eyaliwo jjukira waaliwo okusikagana omugwana biki byonna kisobola nga bayinza nti engoye baaziyuza nga yeetaaga endala kiri possible ebyonna biri ku assumption tusuubira busuubizi nsobola okuba nga
nsaba kooti ne mbagamba ne saati ongiraba mungulire oba mundeetereka like nga yo gavumenti yo bw'ogenda nti ogenze mu kkomera ekisooka bw'obanga bakwa uniform eyaabwe naye obanga okyaliyo nga zoyina ziri appropriate okkirizibwa okubanga ofuna engoye endala ng'omuntu kubanga ziri ziba zayulika ate zirabika bulungi oba olina ofuna endala z'oyambala kati ekyo kyo kisoboka. Ekyokubiri nze mbadde sirabanko omusibe ng'ali mu kkooti bw'abeera mu kaguli n'atuula kale ekyo ekyokutuula kale kiri fine badde ng'abamu basituula naye n'asaba n'amazzi ne soda labaga nti agamazzi gazzeeyo mumpeemu soda agamazzi gazzeeyo njagala ga lwenzooli anti kati wantu tulina ebintu teragambye nti ebintu ebimu wano mu Bufirika tulina ebintu bye twagaana okumanya nti ffe Abafirika twagaana okwetunuulira nga ffe nga ffe okwetunuulira nti kyo tukisobola. Ekisooka ono omwami aliko statement emabega egamba nti ono mutuuze wa America alina dual citizenship obutuuze bwa mirundi ebiri wa America ate mu Uganda era bw'abadde ng'ajja mu kooti emmotoka ya embassy eya America ebeerawo wali kati ekyo kyokka either ways kibaako influence gye kikola enene agamba nti ono aliko ki era ne passport bamusanga alina passport ya America n'endagamuntu yaki ya Uganda n'eya America kati eyo influence yo esoboka okubaawo kisobola okukola influence yakyo kisuubira nga mu mateeka kisoboka okubanga omuntu kale tugambe nti okusinziira ku budde bwe batuula obuwanvu waba asabye amazzi ali entitled ofuna amazzi kusinziira ku budde ali kusinziira nti aba ayogera ebbanga lyaba alina okuyimirira ali entitled okutuula kubanga muntu aba alina otutuula kusinziira ku budde naye waliwo kye bayita favoritism okusinziira ku bikujiddeko wane Bufirika nti wane Uganda we wantu wosanga nga Omunakenya akola omusango bamuta n'agenda nga tebalina Uganda nakola akasango katono nnyo ne bakigezza kati twagaana okuyimirira okumanya nti ffe priority esooka buli kintu tutiitiibya nnyo omugwira kati waliwo n'ekyo nakyo kikyaliwo kitambulirawo kwo naye ku musango guno era ebintu bingi abantu bye basinga okubanga beebuuza ne bagamba omuntu ono nze ndaba bamutiitiibizza nnyo kale ekyo tutunyonyodde nti awo olw'okuba ffe tulabanga Omumerika era Amerika enaagamba etya mu nnimi z'akozesa akozesa Luzungu alaga nti Oluganda tamanyi yabagamba era ali free nnyo waliwo nekyakye nalabye yasabye kooti naga tali fiiti kwongerayo na musango guno nagamba soke yagambye obulamu bwe tebuli fiiti ekyo omuntu obanga obulamu si bulungi ogamba balooya bo ne bateekayo okusaba newankubadde tuze okulaba bakuteekayo emirundi mingi ne bakugaana bwe twali ku musango gwa Segirinya baasaba agende mu ddwaliro ajjanjabwe kubanga obulamu tebwali fiiti ne bagaana kyekimu era negundi we yaliyo kuba yaliyo noono omulalani ono yali ow'Emakindi Sewanyana era ekyo kyali kigaanye kintu kyekimu like tuze tukiraba nga kibeerawo nga basaba ne babeerawo kati confusion weeri waani ali emabega w'omusango guno okuba agutambula bwe guti ekisooka omusango guno gukodeddwa kubaako kye gubikka omusango guno gugezaawo kuzannya ki ekyokubiri gulabisa mateeka ga Uganda oba gugatereeza waka tuli mu mbeera nga abalamuzi batise ku minzaani baddira omulamuzi w'e Masaka mu kalulu nakagwa ak'okulonda ne bamuteeka ku minzaani bwe yaddira akalulu akamu n'agamba nti tebajja kabala olw'okuba bokisi zabadde nzigule kyokka ate bwe baakomyawo ekyannammeere ale n'agamba nti bakole ki kati baba bakutese ku minzaani kati bano abalamuzi abali mu luno omusango balina okimanya bali ku minzaani minzaani ebapima omanyi ekizibu ekibeerawo mu bintu by'okusoma kuno oba mu bintu by'amateeka bino bye bino nti okikola leero ne kibokke
naye wekituuka essaawa nekikola backfire kiddira ggwe aye kikuba ggwe wekka bayi tebabeeramu abakozesa kikuba ggwe ng'omuntu kubanga wabikola era bataliko kuba nti wabikola mu kutegeerwako era waba akola statement nti nze omulamuzi gundi mu buyinza obwampeebwa gavumenti yakuwa obuyinza nsazeewo wasalawo mu buyinza bwa gavumenti n'obukozesa obubi gwe omuntu kati kyekyo nti essaawa eno bali ku minzaani era buli keera ku makya omulamuzi yasala omusango gwa Namere n'aga nti ono awangudde we balibaawo ignition y'ekintu kyonna ekigamba nti kati Namere ono tumwekengeramu tujja kuddeyo wa mulamuzi bajja kukomyawo kino ono eyamuteeka mu buyinza n'agamba nti yeyalya naye nga yali akimanyi ki kyekino abaana kye babadde omukyala wa amyuka omwogezi wa NUP bwe yafa mukyala Waiswa nti abantu bateeka nnyo omulamuzi ku kaguli nga bagamba gosso omukyalo ono because omwami yavaayo n'akusaba amuwa bbeera agenda ajjanjabe mukyalo we mulwadde anti lwaki kiriwo ekityo okusaba kuno kwagenda okubeerawo ng'olwedde bo baagamba nti baavayo ne balangira nti agenda kuteebwa talina musango kati tulinda ateebwe ekitakolebwa omukyala n'alwala ne basaba jjajjanjaba omwana omukyala nekitakolebwa mu nsi yonna omuntu yenna bw'afiirwa naddala omuntu ow'amaanyi nga mukyala we omwana we baawe taata we maama we ne waba ali mu kkomera bw'asaba ajja aziike akkirizibwa kikolebwa nno ne mu Uganda kyali kibaddewo mu mateeka kirikuba ngaani eri afiiriddwako omuntu ne bamukkiriza naye because ekyo nakiraba wasiti mu ggwanga yafiiriddwa nina ggwanga linakiraba bamukkiriza najja n'aziika bw'aba asabye naye wano mu ggwanga Uganda badde sikirabanga ng'abantu bagamba nti omukyala yabadde mutuufu obutakkiriza kubanga abantu badde bajja kikozesa kinga ku musango gwa Waiswa bamukkiriza n'agenda n'aziika anti bw'aba asabye yasaba abasinga ekisinga okubeerawo kye kino tetulina ekintu ekibirawo nti tetufaayo kumanya oli bw'aba asabye akkirizibwa okgenda n'aziika kuba oli mukyala we bw'aba taata we maama we eriyo abantu nga bo bano balerative kibi tetukkirizibwa naye abantu ab'enkizo ng'omukyala naddala abadde omulwadde omwana taata maama bw'osaba n'oteekamu obuwandiike nogaa nti nze gundi bambikidde naye mbadde nsaba balina otutunulamu kusinziira ku musango gwe wakola kakati ayinza okufa leero nga bakuziikibwa nkya naye ate kooti nga erina kuddamu kutuula ku Lwakuna leero Sande kyensuubira kye wakuziika mmaani eri kooti etuula mu Lwakuna kyensuubira kye kino ekkooti zino lwe zitudde siro ofisi zibeera enzigule ofisi za kooti zibeera nzigule lwetudde lubaayo nene ofisi za kooti wabeerawo marriage running kati n'ekirala bayinza okunta njijenziike n'enziruka ogirako omukuumi naye kino kyo kanti kalifying kisinzira ku musango ki era kyembategera okugamba nti omulamuzi ono ogaana yagamba omusango gwaliko gwa naggomola anti kati omusango gwaliko gwa naggomola omulamuzi jaka aleke kwekuba kuuli kyenagaye nti bakuteeka ku minzaani ng'olina okulowooza mwakola statement eri clear mu public tumujeko emisango gyonna talina musango gwonna era agenda kuteebwa kati musango ki gw'oli muvunaano gwa naggomola gustating nti omusango gwaliko kubanga omuntu yenna bw'ogenda mu kkomera baga nti gundi yazza omusango ne gundi era fayiro namba ye neno nnaku z'omwezi bamukwata nebiki byonna bibeera stated fayiro ebeerayo kitegeeza nti omusango wakola gubeerayo kati balina okujuna nti omusango yakola gwe guno gwe tumuvunaana wabula tebaayogera musango ki kubanga ne gwabadde bavunaana gwe bagamba nti yenyigira asimanyi mu kukola dduuyiro ebiki byonna ne baga teyalimu era talina musango ku lunaku olwokusatu naliko eruzira ina mukwano gwange baali bakutte gwe baali basiba nengendayo mulabe wabula mngenda okutuuka eyo ng'eriyo abasajja abali mu myaka nga 8 nga bagamba bwe bamusibye emyaka 5 ng'ali eyo ebadala nga takyategeera nakutegeera nga nentambulayo mulaba azunga buzunzi naye nfuna akakisa akoogerako kkono osi akulira
akola ekkomera eryo eno Maxon Bay ne mubuuza kakati omusajja oli omukadde gwendabye lwaki temumuta naŋŋamba ffe tetusiba muntu wano mukomera ffe tetusiba muntu wabula tusiba fayiro ye oshegera nagamba nti bw'oddayo emabega omulaba wano nga mukadde biki bye biraba ne bw'oddayo emabega n'ogenda n'obikkula fayiro ye kyegamba oyinza omusanga nga yali muyeekera kati n'omala omutanadda ebweru atandika okukijjanya abantu kati gogo banona kyekiri kye nagambye nti omuntu bw'agenda mu kkomera oba bw'ajja mu kkooti olunaku lwe bakuwawaabidde ku poliisi baggulawo kye bayita keesi keesi eyo eba ne fayiro baga ti keesi fayiro gindi eriko gundi ne gundi awaabira gundi era ne bagiwa n'ennamba nti namba gweti ne bweti ne bweti ne bweti ne biyingira mu sisitimu bwe bakuleeta mu kkooti fayiro eyo bano abakooti bagifuna n'eri mu kkomera baba ne kopi lwaki omuntu ono bamuleese okumusiba era gwogenda otuukayo nga fayiro namba yo yatuuse dda nti munayo oyo yakoze omusawo nekimuleeseza ano kyekino fayiro namba nkweri kati bwaba baavayo ne bagamba nti munnange alina omusango baali balina okuva tugaye nti okusinza ku fayiro ye eraga kino omusango gwe tumuvunaana gwe bataatulambulirira ate nga be bamu emabega ebava ne bagamba nti talina musango era tusuubirwa okuba agenda kuteebwa obudde bwonna kati bw'oba okoze statement bbiri kinagambye nti buno obudde eggwanga we liri liteese abantu ba mirundi 3 ku kattu minzaani abayivu naffe abatali bayivu n'abeetegereza ensonga abaagala okumanya buli kaseera kubaffe abeetegereza ensonga tubeera batugamba ok tukirabye tukiri bwe kityo kati wabaayo ono agamba nti abo bayivu be bamanyi ebyabwe naye gwe omuyivu suubira kino eno jjukira ono atamanya atunuulidde ggwe bwe kirikyuka ajja gamba ffe twalabiraku mmwe be bayivu nomutambulirako ensonga zitambulira kwabo kati ffe tubeerawo zimenyamya zinnyonnyoke lwaki nti ono atamanyi ayige naawe oli eno obadde omuyivu obeeko by'omanya nti wano nnyinza okuba nga mbadde obanga akuwabula nti nnyinza okuba mbadde entambula neeno naye mu maaso we kijja kunkuba kale olwaleero ndowooza tetugenda kukoma wano tugenda kukoma wano batuwuliriza batusiiwulire abawuliriza tubagamba mweyongera okwekubira ku mukutu ffe tubeerako nga bulijjo era tubaawo okulondoola ensonga okuba tuzeekenneenya twewaayo okuweereza eggwanga nga abavubuka ab'omulembe guno omutebi era omulembe ogulyayaana okubanga eggwanga litambula ogenda mu maaso kale twekubira sayidi tetunuulira sayidi yaawa wabula tunuulira ensonga ezitambula mu bulambulukufu bwazo kyenzikiriza nti naawe ali eyo olina by'owulira nga oba obiwulidde obimanyi era wandyagadde bibeere nga obaako kyoteesa osobola oteeka mu comment section awo n'otubulya gwoteesa ki ku nsonga ezibadde zigenda mu maaso n'otuwabulamu netuba tulina tukoze sonogamba naye wano mubyogedde naye ate kano nekweyagala tukooneko nako nokatunyuga nti nekali mukakooneko ko kali kate tukatangaze tunule ku nsonga tunoonyereze tusumule ensonga nga tuzisima buzibu okuva wansi si byatunulira kungulu atunulire ekiri emabega w'ensonga entuufu bye tuba tunoonya nga bulijjo amannya nsigadde Chahaza Doc Rogers oba osobola okumpita Big Roger kale tweyanze ge Big Roger Chahaza bwetyo tubadde olunaku olwaleero